Anything media. Alekerawo okugamba abantu nti nyegenyege bya buseegu. Musayi muto abadde yeegulidde erinnya ku TikTok okusanyusa abantu. Becky amutuhaire omukama Katonda amujjuludde. Olutalo wakati wa Speaker Anita Among wamu ne Deputy we Tayibwa olulanze omupiira ogusibula Tony Mawejje gw'ekyamudde abantu. Amanyamuzigo Alhaji Abdul Noor Munyamishafi Kulwanga NFIC Media ogamutegewe nali bitundu by'eggwanga eby'enjawulo gano gemole gaffe amasu getukutuusaako buli lunaku. Minisita akwasaganya ensonga za East Africa era nga yali Speaker wa Parliament ewedde Right Honorable Rebecca alitwala Kadaga atabukidde abakulembeze abaagala okulinnya eggere mu kivulu ekya nyegenyege ekibeera ejjinja era ekigenda okubeera ku Itanda Falls. Agambye nti abakulembeze mulekerawo okukozesa ebifo byammwe okulwanyisa ekivulu kino kubanga abantu baffe kye basibiddeko olukoba okulaba nga baddaabulula ebyenfuna byabwe. Kadaga agambye nti abantu b'e Busoga batandise dda okusuubula eŋŋano ey'okukola chapati. Hotels ez'enjawulo zo zitandise okuba nga zijjula ate ng'ogaana ekivulu nga kino. Kadaga agambye nti mulekeraawo okugamba abantu nti kya buseegu wabula mubabuulire ebirungi ebikirimu. Ate ye Musayi muto abadde yeegulidde erinnya ku TikTok Becky amutuhaire omukama Katonda amujjuludde. Ono nno jjukira amaze ebbanga ng'atawaanyizibwa endwadde ez'enjawulo naye ng'alina essuubi nti essaawa yonna omukama ajja mujjukira dde engulu era abadde ayimba obuyimba obulyowa emyoyo. Musayi muto ono ayozezza ku mmunye z'abantu ab'enjawulo oluvannyuma lw'amawulire g'okufa kwe okusaasaanira eggwanga ku myaka gye 10 gyokka. Becky kyannaku nti agenza okufa nga tali mu mikono gy'abazadde be kubanga maama we yasobola okubeera nga waatamusuulawo oluvannyuma lw'okukitegeera nti Becky mulwadde wa siriimu ayina akafuba ekibumba kirwadde gattako n'omutima nga yagenda okulaba nga taasobolera ebbisitula bw'atyo n'akanyuga eri n'agamba nti siisobole kumaliriza bizibu bino. Maama wa Becky yamuteeka ku bbaasi bw'etyo n'emusuula ku paaka eya Fort Portal. Omukyala muzira kisa bw'atyo yasobola okubeera nga atamulaba bw'atyo n'amutwalira mwami Luyirika Alan abadde yafuuka taata maama kojja jjajja wa Becky. Ebbanga erisinga bambi omwana ono alimaze mu ddwaliro mpaka bamuzira kisa naddala ba TikToker okumusondera ku ssente bw'atyo n'asobola okufuna oxygen bw'atyo n'atandika okubeera ng'abeera waka. Mu bo mwalimu SB4 gattako ne Fobe banene abasobola okufuna abantu abalala abasonda ensimbi zino. Omukama Katonda abaddizeewo kuba ekyamazima kimwakola kya ttendo. Becky agenza okufa ng'ebula ennaku ntono nnyo agende ku kivulu kye ekyali kitegekeddwa Nnaalongo Caritas Karisimbi ekyokulaba nga bamusondera ku nsimbi wali eri ku Royal City obugoloobi. Essente zino zisobole okuba nga zimuyambako okuba nga asasula bilu z'eddwaliro wamu naye kennyini okweyimirizaawo oba okufuna ekyokulya. Ekirungi nti afudde asonyiye maama we era olunaku lw'eggulo yasobodde okubeera nga bw'atyo asonyiwa maama we wamu ne anti we n'asaba Mukama naye abasonyiwe bw'atyo nga tannassa mukka ogw'enkomerero. Ate ye olutalo olubaluseewo wakati wa Thomas Tayebwa wamu ne mukama we Evelyn ne mukama we Right Honorable Anita Among lukyalanda. Kino kiddiridde oluvannyuma lwa Richard Tayebwa okugenda mu ggwanga ya America n'akulira abakuumi ba Speaker era abantu ne batandika okuluzunza nti ekyamazima baneno bandibanga bayinamu obuzibu. Tayebwa agambye nti ye ne mukama we tebeerinaako buzibu bwonna wabula yeewuunya bakyala kimpadde abatandise okuba nga baluzunza. Guno si gwe mulundi ogusoose okulaba nga Speaker n'omumyuka we batandika okuba nga tebakwatagana kubanga tujjukira Parliament ewedde oluvannyuma lwa Speaker Right Honorable guno si gwe mulundi ogunaaba gusoose Speaker n'omumyuka we obutakwatagana. Twakirabako mu Parliament ewedde omugenzi kati eyali Right Honorable Jacob Olanya we yeekandaga bw'atyo n'asobola okubeera nga avira Parliament
n'asalawo afulume oluvannyuma lw'okukizuula nti amaze omwaka mulamba nga Kadaga tamulonda wadde nga awanise omukono, era bw'atyo n'asobola okubeera nga afuluma paaliyamenti. N'agana asembayo Tony Mawejje omu ku basambi abaali ab'enjawulo wano mu Uganda, era yasobola okuba amakkati bw'atyo n'asobola okuba nga ate aganoza, bw'atyo n'agenda ne mu nsi ez'enjawulo omwali ne Iceland. Tony Mawejje agenza okumaliriza omupiira ng'ali mu club ya Police FC wano mu ggwanga Uganda, era bw'atyo yasobodde okuba nga ate ategeka omupiira ogumusiibula wano mu Kampala wamu ne Masaka ogunaabayo ku Lwokutaano. Naye olunaku lw'ejjo yasobodde okubeera nga ate ategeka omupiira wakati wa Uganda Cranes eriwo gattako nabo bennyini abasaama mu AFCON wa 2017. Kyannaku nti Uganda Cranes abazannyi abasinga bakyalina ettiimu zaabwe era balinayo emipiira ku weekend tebasobodde kubanga babaawo, naye abasinga basobodde okubaawo. Ate bo abaliwo mu 2017 abasinga obungi babaddewo, era omupiira gwagenza okukomekkereza nga ttiimu eya 2017 ya Tony Mawejje ekubye goals 2-1 era mu ddakiika ya 25 Hakimu Kiwanuka yasobodde okuba nga ateebera Uganda Cranes empya oba eriwo. Emmanuel Okwi n'akuba equalizer mu ddakiika eya 3. Shaban Muhammad bw'ata mu ddakiika eya 59 omupiira n'aguggala. Tony Mawejje tunaamujjukiranga olw'amakkati ge amalungi ge yali alina, abamujjukiranga akuba midfield ye wamu ne Musa Mude, abamujjukiranga akuba midfield ye wamu ne Mike Serumaga. Ennyanda ze yakuba, engeri gye drivinga mu ttiimu okugitwala mu maaso wamu n'empisa ze yalwesanga, yali musajja wa njawulo. Tony Mawejje tukwagaliza okuwummula okulungi era tukunga bannayuganda okubeera nga beeyiwa ku Masaka Recreation Center, Recreation Ground wali eri ku lunaku Olwokutaano, ate okulaba nga Tony afuna ensimbi eziyimirizaawo Academy gy'agenda okutandikawo nga wumudde omupiira guno. Omukama Katonda akunkoomere. Sigadde nze muzikola Haji Abdunolo Nyamishafi Kwanga paka olunaku lw'enkya.